Nkwanirizaako go munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda ati munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga obukoba kyaggwe nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Olunaku olwaleero nkuleetedde abantu abazaalibwa mu mwezi gwa Augusiti oba mu Luganda oguyitibwa Muwakanya guyite ogw'omunaana. Munnange abantu abazaalibwa mu mwezi ogwo mbu babeera bagumiikiriza bya kitalo besimbu obubenje mbuno mbute butera kubatabula nnyo abantu abo abazaalibwa mu mwezi gw'omunaana oba Muwakanya. Amaaso gaabwe gatera okulwala bakula mangu mbwera basaana bafumbira ba mu Mei. Kati gwe munnange eyazaalibwa mu mwezi gwa Mei noonya ku muntu eyazaalibwa mu mwezi gw'omunaana mujja kuba mukwatagana bulungi. Munnange nno ebyo bye bifa ku bantu abazaalibwa mu mwezi gw'omunaana oba Muwakanya guyite Augusiti oba Agosto. Ayi Katonda akuuma Namulondo.